Abitex ne bannanga Abitex emboze ne likumutimbagana abantu buli omu agitankana butankanye eya Pr Bujingo kati omukulu wa Abitex ye yavuddemu omwasi ne yeebuuza munywanyi we gwe bayita Senkubuge Siasa agamba be bamu kubamuleeta mu ndongo eno okutegeka ebivulu obudde obwo yalinga Pride bagitanga Pride ki erinnya ligenze nenga lyalinga Pride biki bwe bityo oba Pride Theatre kati baali bayinanga tebanagigatta ne gati bannakola bakayimbira kati omukulu Abitex agamba babe bamu kubamuyambako naye nga yeebuuza omukulu Siasa ebigambo byayogera ku Pr Bujingo kubwa amasasi tabitegeera bulungi kati omukulu Abitex ku nsonga eno ajogerako bw'ate olunaku olwajjo poliisi yabadde yogerako ne bannamawulire ku nsonga za Pr Bujingo okubwa amasasi ne bateekawo ne bagamba nti bakyanoonyereza mu nteekateeka eno abaali mu butemu buno era poliisi netegeeza oba olina nagwomanyi miliyoni 2 weeziri era nga bagamba nti emundu eyo yakozesebwa okutta muwummuza Richard omukadde w'ekkanisa ye yatta ne Olaxes Isma Abitex ye ku nsonga abuzizza mukwano gwe Senkubuge Siasa nti ensonga ye nga teyazitegeera ensonga z'okufa kwabadde omuzadde w'ekkanisa omukuumi dereva ebibuuzo bibadde bingi nnyo ku kufa kw'omukadde w'ekkanisa ya Bujingo. Siasa Senkubuge alabiddwa nnyo ng'alina ebigambo byayogera oba oliawo abantu be batakkiriza ne balabanga oba oliawo oba omukadde w'ekkanisa ataafudde ng'ate omuntu toyinza kumugaana kulowooza bw'atyo ng'ate ekigambo ekituufu yafudde naye abantu abamu batankana enfaayi kubanga ddala babadde babbi nga be baakubye kubanga pasita yatugambye nti omwoyo mutukuvu byali ebigambo bya mukulu Siasa bwe yamugambye kamukaawo nakka booliawo amasasi ne gayitawo naddamu n'amugamba mwoyo n'akomawo n'amugamba vuga ogoba ababbi bigambo bya Siasa pasita n'akola ekyo mwoyo mutukuvu kyakoze eki oba mumpuliriza bulungi ebigambo ebyo Siasa Senkubuge teyakomyawo binamutunuddeko mu kamera n'agamba era alina ekiwundu ekinene nnyo mu mugongo ekiwundu ekyessasi mu mugongo ne bwe kaba kabiriiti nga kakuyiseeko buyisi akabiriiti nga kakuyiseeko olina baba bakubye bukubi mugu aya basi ya Abitex oyo omukulu Senkubuge Siasa yayogera atya esasi lyamuyuzizza omugongo waliwo bingi yajja kubyogera naye abasawo ne bamugamba nti tebayinza kutungawo kubanga esasi liri very dangerous yeganye kinyinawulira musayi guva mungi n'omuliro mungi abasawo bagamba tebayinza kutungawo bana kusooka ku treatingawo nga wakyali open aya basi ekiwundu tebannakisiba okusinziira ku Senkubuge Siasa agamba nti amakya g'olunaku olwaleero Senkubuge Siasa ekiwundu yakirabyeko kiri kiti ekya Pr Bujingo omusawo akyaganya okutungawo naye bw'olaba engeri gye bakuutawo okuggyamu obukambwe bwa bisasi n'okujjukira nti kino kiwundu abantu ku nsonga y'ekiwundu bagamba mbu naye ng'omusaayi guba tegulabika ate nga mwagambye temukibikka ekiwundu kino bino birimu ku ssente bakijjanjabisa eddagala ekitakireetera kutonnya si kiwundu kyennakawuka ewaffe ennakawuka ekiwundu kikuluma n'otekawo semanyi kino kizungu kirimu ku ssente ekiwundu kirimu ku ssente this time twebikuliddewo ne Jennifer tubadde naye wawanvu ddala asinaloga video tusanze olufukosi wasibe ne video neeragira ddala omusawo akuutawo I cannot imagine the pain jayitamu nga batreating a woman. So long story short, Pr Bujingo is a strong man. Exactly. Abasajja omusajja okubeera omusajja ng'oli vision bearer. Aya basi omuwulidde Senkubuge Siasa bw'ategeezezza nti ekiwundu bakirabye omukulu bw'ategeezezza ategeezezza nti bangi bagamba nti stunt naye si stunt ku mmotoka ajogeddeko bw'ati bangi beebuuza emmotoka yo eya pasita yanjawulo ku ndala kubanga ategeezza kiri ekiwundu
sibye bino ebyammwe nti ekanna bulemu nti bw'olwala oteekako ate kiwankulaata birimu akasente akaweerawerako oba oliawo motoka eri tinted ne bwetubeera bwezi wano tugamba omusajja nti ali bweru eri bona amasasi tosobola kikola naye ngaettala kweziri emotoka eri tinted tolaba kiri munda bweweeteke munda ogambe nti no bakubemu amasasi olina bulamu bwangereki amazima genyini buba bulamu bwangereki it doesn't make sense era Abitex byankubidde kyenamubuuza nti naawe okkiriza nga waliwo omuntu afudde tyebadde start oba ogamba nti coffin yabadde enkalu ye mukulu Senkubuge Siasa ategeezezza nti abafunira amawulire ku social media mulabye ennaku kubanga amawulire olina gafuna ku TV oba radio kubanga ezo zirambikibwa oba ziri mu nteekateeka za UCC era emanya ekifulumizibwa ku mpewo ne social media bw'onaabiwulira g'owedde kibi nnyo okuba nti kati abantu bavudde ku mainstream media mwe ne basalawo nti bagenda kubanga social media yebawa amawulire akola ekintu bwe kityo era alowooza nti bwati bwagenda okubeera zimusanze nga wa social media teeka mwege mugoberera yetaaga makiruma omusumba Bujingo ateeka okwanga ndabe yanyiiza bangi emyaka egyo naye ate empolana eyo eri unreligious tegwandidde nawulidde nga bagamba nti yabadde stand